Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Welcome to the Flashlight UG. Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you. His Excellency Chagwa ntaina muntu n'omugwe yasabye kumusonyi wataliyo katusoke tuwulire ebigambo bidenims gye nebya mu bimufulumiza bakulu bano tetugenda kukiriziganya nawo enkyalimu bana abasajja mbalimu namwe mubeeremu bwe tukola bwe tutyo buli omu nakola kyalina okukola tusobola okusituka omulundi gumu nzize mbagamba tebalina busobozi obw'okusitopinga ekintu ng'obudde bwakyo bwatuuka bw'oba okiwakanya use me as That's my president on the MIC on the mic. Yabagambye tanapowa. Tugenda kusituka omulundi ogwo. Zino statement zitandise obagira mutandise okutya. Webito ate mukimanyi mwakola ekintu kino nga mukitegeera nti webito. Bagita human rights stage gye tuliko. Democracy was blocked. Once democratic avenues are blocked, human rights activate. Well, activating a human rights na kugamba. Foreign policy and domestic policy zegata nezirwanyisa ekintu kimu. Where is stage tuwadeke ya democracy? Foreign policy zetegereza bwetegereza what is going on. Kati ba senator beri bawereze ebizinga. International media zona zikute ekintu kwatide ne bana Uganda bakwatide ekintu kakati mwe mutugamba Kyagulanyi mu musonyiye. Yabagambye ko mu musonyiwe. Ono ekwisi bali omunsinzija yono. I've also seen on social media, Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda that he's free to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home. Ate Chris bali omunsi totuzala wanyo not only on social media but on international medias. On international medias in the point of correction is sir, you have not seen our president on social media. That is his annals and his fighters bebatekoko. You have seen our president on international medias. Our president is on CNN. Our president is on Al Jazeera, is covering news on BBC, is covering the headlines on France 24, is covering the headlines on Channel 4, Kenya KTV, Citizens. You are seeing our president on international media and said is coming, is preparing for an uprising. It is called domestic uprising. So, tanabagamba continue mu musonyiwe. Tanabagamba continue mu kikole kimu kisonyiwe. Nakugaye mu Uganda. Gira what? Batu byakalulu. Okuba akalulu ne legitimacy byanjawulo. Nakugamba nti waneeno mu system eyabwe bakola kintu kyagala. In fact asobola n'okwe 100%. Asobola okwe 99.9%. Asobola kubanga ki the system is infiltrated by their policies, their power, it is in control. Gwe tosobola kukola kyo. Nakugamba no mu domestic police abeera kusinga manyi naye kikyokola. Tulina ekintu kye tuyita chatters wezili. Nakugamba nze revolution nze ndi muntu atakkirizangako nti tulwaniramu ino constitution never. Sije tulimu international chatters ensonga lwaki esawe ne muri United Nations ngetandise nakugamba United Nations weyo yogera kubeera ka America kubeera ko Bungereza kubeera ko France wakati ng'olaba ekigenda maaso mu ggwanga erya Venezuela nga wakirabyeko n'olaba ekintu ekigenda maaso mu ggwanga erya Iran nti kamune yatuuse n'okukyusa empuku tujja mu foreign policy kamune yakyusiza empuku kubanga akimanyi nti gyali muteri safe. Donald Trump yamugamba dda nti oyinza okulowooza oli mu mpuku weekwese naye tukulaba era ffe abaaganye ne Israeli okubawo ekikumpula kuba twali tusobola okukuttiramu kakati ebintu si bya Israeli. Donald Trump azisitudde n'amugamba kati gwe nkulumbye wassa abantu crimes against humanity ze yakoze n'akuba abantu nga gyeko internet ne mu Uganda twabirabyeko waliwo abattiddwa nga internet evuddeko waliwo bannayuganda abawambiddwa n'abalala bakyali mu makomera era batwebwanidde nako batugambye abantu 33 battiddwa abantu 33. These were polling agents ababadde bakuliyetinga abali mu kintu kye twita democracy. They were polling agents abattiddwa. Yatugambye abantu 2 polling agents, 200 polling agents, no polling agents bali under arrest. Babajja kuki babajja ku polling station kubanga bali participating mu kintu kye twita democracy. Nga Simon byabakama yeke nyini yatugamba ngati banansi tebakuuma kalulu wabula buli presidential candidate agenda kubeera ne ba candidate babiri ku buli polling station. Byali bigambo bya Simon byabakama, byali bigambo bya Yoweri Kaguta Museveni, byali bigambo bya MUHOOZI Kainerugaba. We have them on record.
nga batugamba nti polling station zinakubeerako ba polling agents. Bakutte ba polling agents we basanga nga ba candidate we bali bataddewo 200 polling agents babakutte ne bateeka mu makomera. Simon Byabakama asinika businisi binnyo atunudde butunuzi. Sorry. Kitegere kino kyo. Sorry that is where you have led our country. Watukakasa n'otugamba nti ba polling agents bano bali mateeka. Wakitukakasa ekyo. Abaana babasibye. Toyina na kintu na kimu kiwayogedde. Naye nga abakwatwa bali ba polling agents. Abannansi abattibwa bali ba polling agents. Abali bazze okulonda ne bannansi abalala bali bazze okulonda n'abalala bali ba polling agents abali bakutte DR form okuzitwalira ba candidates baabwe ne battibwa. Where is your statement on this? Olinacho wayogeddeko tolina osirise. Kakati at last omuntu aganti mugenda mu kooti zaabwe nakwedde simanya ali eri mu kooti bamututte mu kooti nakwedde NRM be yalopye bonna bagende mu kooti era ambasabira Katonda ono atali anguza ali waggulu eyo buli wa national platform gwe batutte mu kooti bamugobe mu kifo wadde yakiwangudde bakimugobemu. Tulina by election tugirina buli wa national platform wa NRM nga yamulopye twagala bakimujjeko ekifo twongere okakasensi ti democracy ya mu Uganda takola kooti tezikola. N'abalala bamiddwa ebifo byabwe nga bakyanti banagenda mu kooti babaddiza obuwanguzi nga bamaze okufuna legitimacy tetugenda kuba legitimacy senga twabo wa national platform yenna agenda mu kooti tugenda kufaafagana nawe ogenda kakasa kye bayita people power betasosola. Nabagambye nuupu kati twagivuddemu twagigaddewo tekyali nuupu wano tuli mu people power wetuli tubagita protest force tubuzayo capital ke president atugambye senga tusituka ffenna okusituka kuno si kwa nuupu wa DF akosebwa wa NRM akosebwa wa FDC akosebwa buli omu akosebwa buli akosebwa akugambye senga tunasituka ffenna lumu we bati tugenda bawunzika ate n'ekirala amaze okukuba mu security detail yaabwe ebituli abalaze nti security tebalina. Omusajja atambula bwe munaatuukawo kati batandise kulimbalimba esimanya ali magere gyali emagere mukakasa yabagambye asula mukono gye yasuze mukono yabagambye asula mukono era honorable Namboze atusubire nti president waffe ekyeggulo kyabadde guuni mwamufumbidde ku mpuuta kwa yabadde ayo ya ku mpuuta omukyala Babi takyasobola kugifumba amakaga bagasalako amasepiki abasirikale bagabba so katusubire wamufumbidde ku mpuuta president waffe nali ya ku mpuuta musajja oyo kekabiriti kaffe kokka kitulina that is where our hope is tovola batwasalawo ne tugamba oba kutusiba oba kututta oba tukolaki come what may we are rallying behind him because he represents us. He is a true representation of us and we are him. Tugenda kubeera naye pakalasi tamnabasabako kisonyiwo please Chris bali omunsi muhoozi kayinebwa his excellence kyagwa ntanasabako ku kisonyiwo tanaba yabagambye ajja. You cannot stop an idea whose time has come. You cannot stop that. A revolution, it is an idea. A government kati. Take a state andika. The only way to stop a revolution is by refusing it to start. But once it starts, it has to end. Ate malirize etya ngejewe ekyo kyeyaleeta revolution ntono nyezi konye. Dala people centered revolutions tezitera kona. Kyagulanyi agenda kujjako Museveni. Agenda kumujjako. Noye munaakola mutya. It is just going to be time. You can slow this revolution, but you cannot stop this revolution. You cannot stop it. Chobola buli jetulaga mongero chusa statement za mwe. Mwaya soka nga mwongeza mani. Ye, tumukwata. Tugenda mute na kogu. Kali ate mugaba musonyi. Wachi musonyi wachi. Musoke mutubuliye bani ababadde magere. Mutubuliye musoke mukwate bonna bonna ababadde magere. Mubateke ne competent court of law. Tuzirabeko. Siza Uganda. Tubagala eri. Sibi ne byano temutubuza abuziza wano. Okitegera. Twagala mbaleeta ababadde bonna bonna emagere mbateeke mu kamera tubalabe nti bano ababadde wababya bamutulugunyiza okutuuka n'okwambula omukyala w'omuntu ne mwambula engoye ze. Please mbatulage ababadde tubategeere bakwenye abo petuyitaaga ababadde emagere bonna mubatulage kakati ebyo then mutandike okukola ki mulabe kale baana abasonyiwa naye nga kimanyi tasobola twagala ntebe akalulu komu akapye. Congratulations mweddiza ne Buganda ku kibuli. Congratulations. Naye legitimacy yo mugirina. Legitimacy weri katulinde nze nabagamba nze bampita Shama nze Shama kabaka wa foreign affairs nabagamba ekituufu kiri nti byonna ngenda kukkiriziganya nabyo bye mukola yes naye nina ekintu kye sitagenda kukkiriziganya nakyo wano bakulu nina ekintu kye sitagenda kukkiriziganya nakyo teri bintu byakuwanika mwaba bitandise ne mubba akalulu yes mwabya akalulu ne mulaga nti democracy mu Uganda takyakola takolerako ddala. It is one man state to take control. Yes. Teri byakuwanika tutambulira okweyo pace. Statement zino ze mutandise okufulumya zino.
please tezigenda tukolera tetugenda kola tubagala wali we tubagala okitegera ekintu ekyo His Excellency Kyagulanyi talina muntu n'omu gwe yasabye kumusonyi wataliyo katusoke tuwulire ebigambo bye Dennis Jenebyamu bye mufulumiza bakulu wano tetugenda kukiriziganya nawe enkyalimu bana abasajja mbalimu namwe mubeeremu bwe tukola bwe tutyo buli omu nakola kyalina okukola tusobola okusituka omulundi gumu nzize mbagamba tebalina busobozi obugusitopinga ekintu ng'obudde bwakyo bwatuuka bw'oba okiwakanya use me as That's my president on the MIC on the mic yabagambye tanapowa tugenda kusituka omulundi ogwo zino statement zitandise obagira mutandise okutya webityo ate mukimanyi mwakola ekintu kino nga mukitegera nti webityo bagiyita human rights stage gye tuliko democracy was blocked once democratic avenues are blocked human rights activate activating a human rights nakugamba foreign policy ne domestic policy zegata nezirwanyisa ekintu kimu kweli stage gye tubaddeko ya democracy foreign policy zetegereza bwetegereza what is going on kati basenita beeri baweereza ebizinga international media zona zikutte ekintu tukwatidde ne bannayuganda bakwatidde ekintu kakati mwe mutugamba Kyagulanyi mumusonyiye yabagambyeko mumusonyiwe ono ekwisi bali omunsinzija yono. I've also seen on social media Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda that he is free to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home. Ate kuisi bali omunsi totuzala wanyo not only on social media but on international medias on international medias in point of correction is sir you have not seen our president on social media that is his animals and his fighters bebatekoko you have seen our president on international medias our president is on CNN our president is on Al Jazeera is covering news on BBC is covering the headlines on France 24 is covering the headlines on Channel 4, Kenya KTV, Citizens. You are seeing our president on international media and said is coming, is preparing for an uprising. It is called domestic uprising. So, tanabagamba continue mu musonyiwe. Tanabagamba continue mu kikole kimu kisonyiwe. Nakugaye mu Uganda. Gira what? Batu byakalulu. Okuba akalulu ne legitimacy byanjawulo. Nakugamba nti waneeno mu system eyabwe bakola kintu kyagala. In fact asobola n'okwe 100%. Asobola okwe 99.9%. Asobola kubanga ki the system is infiltrated by their policies, their power, it is in control. Gwe tosobola kukola kyo. Nakugamba no mu domestic police abeera kusinga manyi naye kikyokola. Tulina ekintu kye tuyita chatters wezili nakugamba nze revolution nze ndi muntu atakkirizangako nti tulwaniramu ino constitution never sije tulimu international charters ensonga lwaki esawe ne muri United Nations ngetandise nakugamba United Nations weyo yogera kubeera ka America kubeera ko Bungereza kubeera ko France wakati ng'olaba ekigenda maaso mu ggwanga erya Venezuela nga wakirabyeko n'olaba ekintu ekigenda maaso mu ggwanga erya Iran nti kamune yatuuse n'okukyusa empuku tujja mu foreign policy kamune yakyusiza empuku kubanga akimanyi nti gyali muteri safe Donald Trump yamugamba dda nti oyinza okulowooza oli mu mpuku weekwese naye tukulaba era ffe abaaganye ne Israeli okubawo ekikumpula kuba twali tusobola okukuttiramu kakati ebintu si bya Israeli Donald Trump azisitudde n'amugamba kati gwe nkulumbye wassa abantu crimes against humanity ze yakoze n'akuba abantu ng'agyeko internet ne mu Uganda twabirabyeko waliwo abattiddwa nga internet evuddeko waliwo bannayuganda abawambiddwa n'abalala bakyali mu makomera era batwegwanidde nako batugambye abantu 33 battiddwa abantu 33 these were polling agents ababadde bakuliyetinga abali mu kintu kye twita democracy they were polling agents abattiddwa yatugambye abantu 2 polling agents 200 polling agents no polling agents bali under arrest babajja kuki babajja ku polling station kubanga bali participating mu kintu kye twita democracy nga Simon byabakama yeke nyini yatugamba ngati banansi tebakuuma kalulu wabula buli presidential candidate agenda kubeera ne ba candidate babiri ku buli polling station byali bigambo bya Simon byabakama byali bigambo bya Yoweri Kaguta Museveni byali bigambo bya MUHOOZI Kainerugaba we have them on record nga batugamba nti polling station zina kubeerako ba polling agents bakutte ba polling agents we basanga nga ba candidate we bali bataddewo 200 polling agents babakutte ne bateeka mu makomera Simon byabakama
asinika businisi binyo atunudde butunuzi. Sorry. Usitegere kino kyo. Sorry that is where you have led our country. Watukakasa n'otugamba nti ba polling agents bano bali mateeka. Wakitukakasa ekyo. Abaana babasibye. Toyina na kintu na kimu kiwayogedde. Naye nga abakwatwa bali ba polling agents. Abannansi abattibwa bali ba polling agents. Abali bazze okulonda. Ne bannansi abalala bali bazze okulonda. N'abalala bali ba polling agents abali bakutte DR form okuzitwalira ba candidates baabwe ne battibwa. Where is your statement on this? Olina kiwayogeddeko? Tolina osirise. Kakati at last omuntu aganti mugenda mu kooti zaabwe nakwedde simanya ali eri mu kooti bamututte mu kooti nakwedde NRM be yaloopye bonna bagende mu kooti era ambasabira Katonda ono atali anguza ali waggulu eyo buli wa national unity platform gwe batutte mu kooti bamugobe mu kifo wadde yakiwangudde bakimugobemu. Tulina by election tugirina buli wa national unity platform wa NRM nga yamuloopye twagala bakimuggyeko ekifo twongere okukakasensi ti demokrasia mu Uganda takola kooti tezikola. N'abalala bamiddwa ebifo byabwe nga bakyanti banagenda mu kooti babaddiza obuwanguzi nga bamaze okufuna legitimacy tetugenda kubawa legitimacy senga twaba wa national unity platform yenna agenda mu kooti tugenda kufagana nawe ogenda kakasa kye bayita people power betasosola. Nabagambye nuupu kati twagivuddemu twagigaddewo tekyali nuupu wano tuli mu people power we tuli tubagita protest force tubuzayo capital ke president atugambye senga tusituka ffenna okusituka kuno si kwa nuupu wa DF akosebwa wa NRM akosebwa wa FDC akosebwa buli omu akosebwa buli akosebwa akugambye senga tunasituka ffenna lumu we bati tugenda bawunzika ate ne kira amaze okuwa mu security detail yaabwe ebituli abalaze nti security tebalina. Omusajja atambula bwe munaatuukawo kati batandise kulimbalimba esimanya ali magere yali emagere mukakasa yabagambye asula mukono gye yasuze mukono yabagambye asula mukono era honorable Namboze atusubire nti president waffe ekyegulo kyabadde guni mwamufumbidde ku mpuuta kwa yabadde ayo ya ku mpuuta omukyala Babi takyasobola kugifumba amakaga bagasalako amasepicha abasirikale bagabba so katusubire wamufumbidde ku mpuuta president waffe nali ya ku mpuuta musajja oyo kekabiriti kaffe kokka kitulina that is where our hope is tevola batwasalawo ne tugamba oba kutusiba oba kututta oba tukolaki come what may we are rallying behind him because he represents us. He is a representation of us and we are him. Tugenda kubeera naye pakalasti tamnabasabako kisonyiwo please Chris bali omunsi Muhoozi Kainerugaba his excellency kyagwa ntanasabako ku kisonyiwo tanaba yabagambye ajja. You cannot stop an idea whose time has come. You cannot stop that. A revolution, it is an idea, a government kati. Ateka state andika. The only way to stop a revolution is by refusing it to start. But once it starts, it has to end. Ate emalirize etya ngejjewo ekyo kye yaleeta. Revolution ntono nyezi kwenye. Dala people-centered revolutions. Tezitera kona. Kyagulanyi agenda kujjako Museveni. Agenda kumujjako. Noye muna akola mutya. It is just going to be time. You can slow this revolution, but you cannot stop this revolution. You cannot stop it. Chokola buli jetulaga mongero chusa statement za mwasoka nga mwogeza mani. Tumukwata tugenda mutemako. Khala ate mugaba musonyi. Wachi musonyi wachi. Musoke mutubulye bani ababadde magere. Mutubulye musoke mukwate bonna bonna ababadde magere. Mubateke ne competent court of law. Tuzirabeko. Siza Uganda. Tubagala eri. Sibi ne byantu temutubuza abuziza wano. Okitegera. Twagala mbaleeta ababadde bonna bonna emagere mbateeke mu kamera tubalabe nti bano ababadde wababya bamutulugunyiza okutuuka n'okwambula omukyala w'omuntu ne mwambula engoye ze. Please mbatulage ababadde tubategeere. Don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you. If you have just joined in, welcome to the Flashlight UG. Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you.